Kadama TV ennyonyi y'Jordani ezza abaana egenda kusitula awo babadde ku kisaawe nga beetegeka bali mu ssanyu ppitirivu nnyo tebakitegeera babadde balaba nga ensi ekomi kyenjagala okubagambya nti bane bw'obeera eyo ng'obonaabona ensi z'Abawarabu manya nti ssaawa yonna ogenda kubeera ng'okomawo Uganda mubalaba awo nga basanyufu nnyo awo babadde mu bbaasi selfie zaatandise ddano zambalaba mugamba nti no Basile Queen bali Uganda mubale Basile Kadamas batandisikiddewo okusileyinga kati mubalinde bagenda kuyingirawo bo basanyufu nnyo nga bw'okiwulira tugenda kubawaako voice notes tugenda kubawaako video nga mulimu voice zaabwe muwulire essanyu lye babaddeko kiki kye babadde bagamba ate tweyongereyo tugendeera kubawa nga batuuse Uganda nga tubuulire quarantine center ze babaddemu abasasudde oba tebasasudde tetugenda okuddako nga video zino ziwedde kale katuwulire video zino nga bwe babadde mu ssanyu epitirivu.